GTV for unity and development. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillahi alladhi wa'ada as-sabirun bighayri hisabin wa athaba ash-shakirin ala an-ni'ami bidawamiha wal izdiyad wa ashhadu anna la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah min ghairi shakkin wala irtiyab wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidir rusuli wa khilasatal ibadi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuha al-mushahidun al-kiram. Abali bafa balungi aba GTV tubalamusizza n'ekiramu kisinga byonna nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Sheikh Ramadan Mulindwa Nsanja District Qadi wa Luwero Muzirimu District. Twagala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kyatwazisa ekingire eky'obulamu. Obulamu bwe bugagga. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe lwakuwa obulamu abeera akuwadde omukisa okubeera ng'oyongera okumwebaza n'okutereeza. Oba olinayo chance esobola okukyusa ebyo ebitateredde maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kale ekyengeri eky'obulamu tusaanye ffenna okukyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'obukeesa ng'oli mu balamu weebaze Allah subhanahu wa ta'ala ogambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ebyengira bibiri magbunu fiha minan nas, mwana wattu abantu babiragajjalira. Ni'mata as-sihha, ekyengera eky'obulamu. Ekyengera eky'obulamu abantu bakiragajjalira. Omuntu asobola okubeera nga akulembeza kya bwavu, obwavu bundi bubi, naye omwavu atalina bulamu, omwavu nga tolina bulamu, n'omugagga, omwavu ng'olina obulamu n'omugagga atalina bulamu waliwo enjawulo. Omugagga atalina bulamu nga Allah amuwadde sente, Allah amuwadde duniya, Allah amugguliddewo amawanika ge. Omugagga atalina bulamu nga sente zonna zirina akawunti ziri bugule. Naawe omwavu alina obulamu, enjawulo weeri y'amaanyi. Nti at least gwe omulamu omwavu olina chance ekyusa embeera olw'obulamu Allah bwakuwadde. Naye omugagga ali ku kitanda ng'alina sente, akawunti eri bugule, talina mugaso gwa sente z'alina nga talina bulamu. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza nga serese eyo twebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala buli lwe tukeesa nga tuli balamu. Ekyengera ekyokubiri tetulina okwebaliza ennyo Allah subhanahu wa ta'ala ni'matal islam, ekyengera eky'obusiraamu. Obusiraamu buno Allah subhanahu wa ta'ala abutuwadde nga tomaze kubugula buguzi, nga tomaze kubonaabona ng'abantu abamu bwe babonaabona okufuuka abasiraamu. Waliwo omuntu atwala obudde anoonye asiramusa atya obusiraamu kye ki, n'atwala obudde n'akola research waka n'akola atya anoonya ku busiraamu. Naye gwe Allah yabukuwa buwi nakugamba beera n'obeera. Waliwo abantu abatali basiraamu naye nga beegomba embeera zo ez'obusiraamu, nga naye yeegomba okubeera omusiraamu naye nga Allah tannaba kukkiriza afuuka omusiraamu.
kale gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakkiriza okubeera omusiraamu gamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, weebaze Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ekyo nakyo kyengera kikulu mu byengera Allah subhanahu wa ta'ala bye tulina okumwebaliza. Obusiraamu diinul haqq, eddiini ey'amazima, eddiini ey'emirembe. Allah nakulonda ogibeeremu nti gwe Muhammad okuva lwali oli musiraamu, Mustafa nkwadde obeere musiraamu. Kyabbeeyi okubanga Allah akuwadde shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Ekyo kimwebalize buli lw'obukeesa nti alhamdulillah, nkedde nkyali musiraamu, alhamdulillahi rabbil alamin. Byengera bibaze Allah subhanahu wa ta'ala. Somo gwaffe biidhnillahi tabaraka wa ta'ala leero tugenda kwejjukanya ku as-sabr. As-sabr, bugumiikiriza. Obugumiikiriza nsonga nkulu nnyo eri buli muntu yenna. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalaganyisa abagumiikiriza empeera yaabwe okubeera nti nno waakugibawa nga tamaze kubalamu. Tajja kumala kupima kiki kyagenda kukuwa olw'obugumiikiriza bw'onaabeera okoze. Ate Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga omuntu ono omugumiikiriza amuwa ekyengera ekyokubiri eky'okubeera omwebaza, n'agatta ebyengera bibiri ekyokubeera omugumiikiriza, ate omuntu eyebaza Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala yalaganyisa n'agamba nti wala in shakartum la azidannakum, bwe munaabeera abeebaza ku buli mbeera yonna gye mbataddemu nja kubongera. Atugamba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisabin. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala waakuwa empeera y'abagumiikiriza nga tamaze kubeera nti abalaabalamu ajja kuyoola buyooza mu bundugguleko. Mpeera yaabwe si yakupimwa. Mbakubiriza nga serese eyo an ittaqullaha subhanahu wa ta'ala wa kunu ma'a as-sabirin. Mbakubiriza okubeera abantu abatya ennyo wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ate era abantu abawangaala mu mbeera ez'obugumiikiriza era abagumiikiriza. Bugumiikiriza bubeera mu bintu bingi. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam hadithi entuufu, ajaba al-amru al-mu'mini, embeera z'omukkiriza zeewuunyisa. Embeera z'omusiraamu omukkiriza waliwo ebintu bibiri, omusiraamu n'omukkiriza. Ebintu ebyo abasiraamu tubitegeere. Waliwo omuntu nga musiraamu ne wabeerawo n'omuntu nga mukkiriza. Ebibiri ebyo byawukana. Si buli musiraamu nti mukkiriza, naye ate buli mukkiriza musiraamu. Era buli musiraamu yenna awo wantadde ttooki, we wandikubye ne weekubamu ttooki, ndi musiraamu busiraamu oba ndi musiraamu omukkiriza. Waliwo ebintu ebikufuula omusiraamu nga nazo ze arkanul islam al-khamsa, empagi z'obusiraamu ettaano. Ebikufuula omusiraamu, empagi z'obusiraamu ettaano. Bw'oba weenoonya mu basiraamu nti ndi musiraamu oba siri, ezo empagi z'otunuulira ze zikufuula omusiraamu ettaano. Shahadatu an la ilaha illa Allah, okukkiriza nti teri asinzibwa okuggyako wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu,
mazima nabi Muhammad muddu we era mubaka we. Eyo yempaji esooka. Annafi bi anna la ilaha illa Allah wa thabat illa Allah, okugaana nteri asinzibwa okujjako wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akati awo waliwo kalumanywera shahada yaffe. Ganda wange fuba nnyo okuuma shahada yo, kubanga ye kaadi bitaqatun tukhraju yawma alqiyama liman qalaha liqailuha. Ye kaadi, master card, Allah subhanahu wa ta'ala agenda okujjayo yawma alqiyama agiwa omuntu man nataqa biha sadiqan, oyo yenna yayogera ekigambo ekyo nga akijja ku mutima nga akikakasa. Si buli agamba ashhadu an la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah nga nniya ye si nywevu ku kyo timutuufu, kwe kukijja ku mutima gwo ng'okikakasa nti teri asinzibwa okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Teri kimwegattako, teri kimwefaananyiza, sina kyemugattako. Weekubemu ttooki, busiraamu butandikirawo ku shahada. Bw'oba oyinayo ensimbi eŋŋanda, bw'oba oyinayo ekibbo wansi w'ekitanda eky'abalongo, bw'oba oyinayo okuzina abalongo, omukolo ogwo ng'ogulina era ogikola, bw'oba oyinayo okusamira kwe mugendamu ng'abafamire ab'ekika, batuyise akati ne mukuba n'essimu muyite Fatuma yagenda mu bufumbo. Fatuma naku z'omwezi bwe ziti tugenda kubeera nga twewonga eri bajjajja, tolina kubulawo. Mwana bw'abulawo n'alaga obutali bumativu bwe nti musiraamu munyoovu ku ddiini ye, oyo n'afuuka ekyanayana. Shahadatu an la ilaha illa Allah, buli omu tunula mu shahada yo. Toyina irizi gye wawanika mu mulyango, toyina irizi gye wateekaawo mu kiwato gy'otambula nayo ekukuume, toyinaayo bye wateeka mu dduuka lyo bisike abasuubuzi n'abaguzi, toyinaayo. Ihajati walijjawa abantu kati bagwa ku dduuka, toyinaayo gye walijja. Bizinensi teriimu shiriki, teriimu kana akalagala kasiimuule wano kano kakole bwoti kajja kuyita abaguzi, toyinaayo. Bw'oba okayinayo shahada yo, ddamu ogyetegereze. Bijje eyo gye wabiteeka obisuule, yitaba maseeka babisuule babyokye, oddemu otole shahada bupya, kubanga awo wetuyingirira mu busiraamu. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Teri asinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo okulaga nti teri asinzibwa nga toyinaayo mperekeze z'ogattako Allah subhanahu wa ta'ala, olwo ofuuse omusiraamu. Kakoleza akasooka shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Ekyokubiri iqaami salah. Bw'obanga oli musiraamu ng'esswala zo zikyakumenya okuzisaalira mu budde, as-salatu fi waqtiha, esswala mu budde bwayo, ng'esswala zikyakumenya okuzisaalira mu budde, ng'okusaalako kwa bbalirirwe, okusaalako kwa matankane. Dhuhuri ogisaala ku ssaawa 12, asri n'ogisaala ku 12:45, oluusi osaala bw'oba oyagadde, olumu tosaala. Olumu esswala n'oziyunga kajegere n'ogatta ez'emisana n'ez'ekiro, toyina nsonga yonna bakiti ozigatta. Obusiraamu buliko akabuuza, obusiraamu bwo bulimu akabuuza, kubanga obusiraamu bwaffe tubulabye nti buyina empaji ezitufuula abasiraamu shahada yesooka ey'emirundi ebiri. Teri asinzibwa okujjako Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu we era mubaka we. Ensonga ey'okubiri iqaami esswala, kuyimirizawo esswala. Esswala zo zisaala
eswala zo ozisaala. Ensonga eyokusatu itaa'i zaka. Ezaka zaka oyimiridde otya? Ogiwaawa. Kiki ekiraga nti zaka ogiwa? Itaa'i zaka ekimu ku kikufuula omusiraamu okuwa ezaka. Olina bizinesi, omusajja musuubuzi, edduuka lyo bali baladdi, oggyemu emmali ya Allah tabaraka wa taala. Wa aqimu salata wa atu zakata, muyimirizeewo esswala mu budde bwazo. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, esswala kuva dda zirina ebiseera byazo ebyeyawuliddwe ebimanyikiddwa. Wa aqimu salata, muyimirizeewo esswala, wa atu zakata, muwe n'ezzaka. Mateeka ago Allah atulagira mateeka. Tuli ku musiraamu, katugenda maaso n'omusomo gwaffe, tuli ku musiraamu. Omusiraamu yaluwa? Iqaami ssala, sala zazisaala. Alhamdulillahi rabbil alamin, masha Allah. Itaa'i zaka, ezaka ye agiwa, masha Allah. Alhamdulillah, masha Allah, Allahu akbar. Osenvula amadala g'obusiraamu ogalinnye, amadala g'obusiraamu olinnya. Wasawmu Ramadan, kusiiba omwezi ogwa Ramadan. Naku teziwerayo 27 ezisigadde, tugende mu kusiiba omwezi ogwa Ramadan. Wete ziteese otya? Alusa zigenda kuddamu zituke. Maye munnange nze Ramadani buli etuuka ndwala alusa ne zeeyongera ne zituka, kati simanyi kyakukola. Sawmu Ramadan, kusiiba omwezi gwa Ramadan. Mwezi gukusanzeewo oli mulamu. Mutunuulye emmere okuva January mpaka December, Ramadan netuuka n'ogamba nti wallahi amanyi alusa zinnuma. Lwaki tozijjanjaba before Ramadan? Ate mwana wattu, erimu ku ddagala erigenda okuwonya ulcers ne diabetes, sukaali, asawmu, okusiiba. Ddagala liri awo, Allah yalituwa. Asawmu, bakubuuza sawmu kayf tasum, osiiba? Alhamdulillah, masha Allah. Obwo obutiiki buna olinnye. Shahada, alhamdulillah. Okusaala, masha Allah. Zaka, Allahu akbar. Akadde kamu bakwagalako 2.5%. 2.5%. Kwata akadde kamu emitwalo 2 ni swab times 2.5%, bakwagalako emitwalo 3. Omwaka omulamba ng'oteresa akakadde emitwalo egi gy'ogulamu wali erise enkoko, chips ne chicken, 25 minutes esente zibadde wano emitwalo 3. Chips ne chicken ziweddewo ne kakadde akalama emitwalo egi. Zaka ayimiridde atya? Zaka, masha Allah, alhamdulillah. Zaka, alhamdulillah. Sawmu Ramadan, masha Allah. Musajja asiiba, mukyala asiiba. Allahu akbar. Musiraamu alinnye. Bimufuula omusiraamu alinako bina. Ekyokutaano ekikufuula omusiraamu, hijjul baiti liman istataa ilayhi sabila. Genda okukola hijja era oyo Allah gwawadde obusobozi. Uganda Muslim Supreme Council ekitongole kya hijja weekiri. Osobola okutereka nusu 10, 15, mutwalo, etwalo 2, mitwalo 3. Otereka buli mwezi mitwalo 10, otereka buli wiki mitwalo 3. Hijja olweriwera, falhamdulillahi rabbil alamin, ogenda okola hijja.
bw'otagamba sirina busobozi Mungu tannampa milioni 25 zigenda kukola hijja tezigenda kujja mulundi gumu. Innamal a'mal binniyat, innamal a'mal binniyat, buli mulimu gwonna gukolebwa na kumalirira niya gireti. Gula waka bokise waka nsulamu nusulu 10 buli lunaku lwa hijja. Eniya eyo Allah kwagenda okukuwera hijja akuyita ofuuka omugenyi we. Buli lunaku nsula 22 za hijja, buli lunaku nsula 55 za hijja. Wallahi tugeze tubalemu Allah akusaasidde osula 55 buli lunaku tayimuze ennaku 365 akakadde kamu mu emitwalo 82 n'ekitundu omwaka omulamba ng'osula 10 ezezi za hijja tayimuzi emyaka 10 Allah abagikuwadde bwe bukadde 18 obugenda okukola hijja mu myaka 10 Allah nga akuwadde obulamu ojja kuba osobola okugenda okukola hijja. Netandika kati okusevinga olw'omulimu ogwo. Sula omutwalo buli lunaku nsula omutwalo gwagenda kukola hijja tayimuze ennaku 365 bwe bukadde 3 mu emitwalo 65 tayimuzi emyaka 6 ze milioni 21 mu emitwalo 9 ng'osudde mutwalo emyaka 6 omaze okugenda okukola hijja. Naye lwaki ebya Mungu bitugayalirira ng'omuntu osobola okusonda sente z'embaga weesanyusa ofuneyo hajati namba 3 hajati namba 4 eyo ibada twagikwata alhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh hako inameka masha Allah arbaa masha Allah arbaa hijja Sheikh wajikola. Wallahi Mungu tanampa sente, wallahi Mungu tanampa sente, tanampa busobozi. Bakyala bana tonnafuna busobozi ng'osobola okuliisa abakyala bana n'abaana baabwe n'oyimirizawo amakaago abiri gakupangisa buli mwezi. Ibada za Mungu tuziwe priority, tuziwe chance, tuziwe omukisa biidhnillahi tabaraka wa taala. Tulabye omusiraamu yoyo empaji 5 ez'obusiraamu bw'atyo omukkiriza akwata bukolokola empaji zino 5 n'azissa mu mutima ne mu mwoyo n'agattako empaji 6 biidhnillahi tabaraka wa taala ez'obukkiriza. Empaji 6 ez'obukkiriza n'empaji 5 ez'obusiraamu omusiraamu bw'abifuna n'abigatta ne zibeera empaji 11 n'afuuka omusiraamu omukkiriza. Bw'asigaza 5 zokka asigala musiraamu, 6 n'afuuka omusiraamu omukkiriza. Kaakati yeewuunyisa embeera z'omukkiriza. Ajaba al-amru al-mu'min, tuzeeko hadithi ey'omusomo gwaffe ogw'obugumiikiriza. Ajaba al-amru al-mu'min, embeera z'omukkiriza zeewuunyisa. Idha aswabatahu sarra'u shakara fakana khairan lahu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'amugezesa n'ekirungi yeebaza waakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fakana khairan lahu, nekibeera kirungi gyali. Wa in aswabatahu sharra'u sabara, ate Allah bw'amugezesa n'obuzibu bwonna abeera mugumiikiriza. Kakati tugambye wakunu ma'a sabirin, mubeere n'abantu abagumiikiriza, namwe mufuke abagumiikiriza. Bwe munaabeera nga mugumiikiriza, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisaabin, Allah waakuwaawo bonna abagumiikiriza empeera yaabwe olw'obugumiikiriza bwabwe ng'ayoola buyoozi n'abunduggulako kwata. Wasabru, ekiyitibwa obugumiikiriza habsu nafsi ala ta'atillah. Asabru habsu nafsi ala ta'atillah, kwe kubeera nti omuntu asiba omutima gwe n'agusibira ku kugondera Allah tabaraka wa ta'ala.
omutima gwe n'aguwaayo kugondera wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habsuha an ma'asiyati llah, n'atakoma gusiba ku kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habsuha, n'agusiba an ma'asiyati llah, ku butajemera Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu bangi emitima gyabwe gibawugukako ne basalawo okujemera Allah subhanahu wa ta'ala ittiba'an hawa nafsi, ne bagoberera okwagala kw'emitima gyabwe. Naye ayitibwa omugumiikiriza, omutima gwe agusiba okugoberera okwagala kw'omutima gwe. Wa habsuha an tasakhut min aqdarillah, n'okubeera nti omuntu n'asiba omutima gwe obutanyiigira bigezo Allah byamutaddemu. Allah n'akugezesa, naddala abakyala, Mungu n'akugezesa omwana n'amujjulula, n'okuba emiranga ekyalo kyonna, ne weefungula, n'oyuza gomesi, ne weesansabaga, n'okuba omulanga, n'okyankalanya ekyalo. Abantu ne badduka emisinde bajje balabe hajati abadde kiki. Mahalan. Kwatampola siggo osoose okufiirwa. Abantu bonna bafiiriddwa, bantu baafaako abantu baabwe bangi bayitirivu. N'okomyawo ennaku mu kyalo kyonna ekyokuviibwako abantu baabwe, kubanga Mungu akujuluddeko omwana yamukuwa, wamanya nti agenda kumukuwa. Bwe yali amukuwa mwamala kukola ndagaano ti Mungu omwana ono mumpe emyaka 50 tafiiranga kwana mu 9. Abaana Allah yabatuwa, emaali Allah yagituwa, tugirina olwaleero ku lw'obuyinza bwe Allah subhanahu wa ta'ala. Bukyenkeera wallahi nga tuli baavu, nga Allah subhanahu wa ta'ala emaali agitutte. Wama utiya al-insanu ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr, omwana Adamu Allah tena kyamuwa kya waggulu nnyo kya bbeeyi kisinga bugumiikiriza. Obugumiikiriza Allah aba akikuwadde, aba akuwadde ebirungi biyitirivu. Omuntu bw'agumiikiriza amaka gawangaala. Omukyala bw'agumiikiriza embeera za bbaawe n'amaka ga bbaawe, n'abeera mugumiikiriza, amaka gagenda mu maaso ne gawangaala ne gakulaakulana. Omukyala bw'abulwa obugumiikiriza awaka, amaka gafa ne gasaanawo. Bw'oba osanga nga tawa abawala magezi kufumbirwa, bagamba nze bannaye nagezaako, tombuulira sayitwani ezo, sayitwani z'abasajja bonna wabamalayo, olwoka oyite bonna abasajja sayitwani. Beera mugumiikiriza mu maka, beera mugumiikiriza ku nfuna ya bbaawo. Abakyala mubeere bagumiikiriza ku nnyingiza y'ababba bammwe ku nfuna yaabwe. Essaawa eno osanga omusajja avuga booda okuva ku makya mpaka akera ssaawa 10 ez'ekiro n'avuga booda mpaka ssaawa 4 za kiro, n'amaliriza nga kyakuŋŋaanyiza tekimumala kutuukiza buvunaanyizibwa bwa waka. Alina abaana mukaga basoma. Omukyala oli waka tokola, yekka yeyingini eyingiza ewaka. Bw'alwala ffenna tulwadde, bw'afa ffenna tufudde. Obugumiikiriza mu maka. Sajja bwagamba nti hajati embeera nkalubo naye ninamu omutwalo, weebaze Allah subhanahu wa ta'ala nti olina omusajja akugamba nti embeera ekalubo n'akuwa omutwalo. Waliwo omukyala gwe bagamba nti hajati embeera enkutte naye ekyebbiri kiikyo mututenkanye. Tuyanza nnyo Saalongo, barakallahu fiikum, Allah akutekeremu baraka. Wallahi omusajja n'agenda n'akumawo ne baraka olw'okusaba kw'omukyala n'okumatira kw'omukyala ono ow' 20,000.
amaka ne gatambula, Allah n'agaggulirawo. Tugumiikirize embeera y'ebyenfuna gye tulimu ey'akatuubagiro ya ffenna, omugagga n'omwavu ffenna tuli mu katuubagiro ka byanfuna. Mwana wattu omugagga oyo gwolaba ate yasinga n'okubeera mu katuubagiro k'ebyenfuna gw'oyita nti mugagga, kubanga gyakoma okulinnya amadala g'ogaggawala n'ebyetago gye bikoma okulinnya. Tebalina mirembe abasajja abo bwe mulowooza nti bagagga nnyo, tebalina mirembe. Essente zaabwe ziriko ebintu bingi, ziriko emisolo, asula teyeebase, ziriko ebizitwala bingi, tezinywera mu nsawo, tezinywera mu nsawo. Naye as-sabr, obugumiikiriza, obugumiikiriza buno tubukole ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugezesezza nabyo. Faidha sabara li insani nafsahu ala ta'ati llah, omuntu buli lwanagumiikiriza ebyo Allah byamugezesezza nabyo, nagumiikiriza kugondera Allah subhanahu wa ta'ala, wa thabara alaiha, nanywerera ku bugumiikiriza obwo, sarat gharizatun lahu wa tabi'atun, kijja kutuuka ekiseera obugumiikiriza bufuuke kitundu ku ggwe, obugumiikiriza bukweyolekeremu mu mirimu gyo, obugumiikiriza bukuyingire mu musaayi. Wa yaghnimu lifaqadiha, era bw'onaabeera nga ofuddeyo nnyo ku bugumiikiriza ojja kubufunamu ebirungi bingi. Bw'onaabeera tobufuddeeko, wallahi ojja kufuna okuwankawanka n'ebizibu olw'okuviibwako obugumiikiriza. Wa idha sabara nafsahu anil maasiya, omuntu yenna bw'agumiikiriza ku ebyo byonoono, ta'awadat tarki al-maasi, Allah subhanahu wa ta'ala amuteekamu embeera y'okuva ku byonoono olw'obugumiikiriza buno. Wa swarat al-maasi makruhatun ladayhi, nekifuuka nti buli kyonoono kyonna kikyamu, kitamwa gyali, automatically kifuuka kitamwa gy'oli, ekyonoono kyonna. Bwe kimala okubeera nti kifuuse kitamwa gy'oli, n'obeera nga Allah akikujjiddewo, n'obeera mugumiikiriza, kifuuka wayagtamu liwujudiha hatta yuwafiqa litawbata minha, osigala nga osigadde ku kituufu ekyokubeera nti ekitama kyenyi kikudduka, ate Allah subhanahu wa ta'ala nakutekeramu baraka, n'obeera nga ofuna omuwafaqa oba okukkirizibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'akussaako embeera y'okwenenya ku buli kikola kyokola olw'obugumiikiriza buno. Allah akuwa tawfiq, obusobozi obukusobozesa okwenenya ebintu ebyo singa obeera ogumiikiriza ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakugezesezza. Wa idha sabara nafsahu an tasakhut min aqdari llah, omuntu ono bw'afaayo n'abeera mugumiikiriza nnyo ku Allah byamugezesezza nabyo, wallahi Allah agezesa abaddu be. Waliwo bagezesa ne bafuna accident ne bafiirawo, family ng'erina okugumiikiriza. Waliwo bagezesa n'amenyeko okugulu mu accident, ng'omwami alina okugumiikiriza oyo afunye accident na family egumiikirize. Waliwo bagerera ne bafiirwa abaana, balina okugumiikiriza. Waliwo Allah bagerera ne bafiirwa bakyala baabwe, balina okugumiikiriza. Waliwo n'abakyala Allah bagerera n'amuggyako omwami nga ye yabadde ssemaka buli kimu yakikola, nga balina kubeera bagumiikiriza. Omuntu bw'agumiikiriza ku ebyo Allah byamugezesezza nabyo n'atafunamu busungu nakunyiiga nakwogera bingi, swara radiyan mutma'innan bima qaddara Allahu lahu, afuuka mutebenkevu
mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byonna byamugezesa nabyo. In asabathu dharra'u sabara, mwanadamu Allah amugezesa n'ebibi aguminkiriza, fakana khairan lahu, nekiba kirungi gyali. Wa in asabathu sarra'u shakara, ate Allah subhanahu wa ta'ala amugezesa n'ekirungi ekisanyusa neyeebaza Allah subhanahu wa ta'ala, fakana khairan lahu, nekibeera kirungi gyali era yaguminkiriza. Fal insan yuswabu bimusibatin fi nafsi, abantu bangi Allah bagezesa n'ebigezo mu bulamu bwabwe. Wa musibatun fi ahli, n'ebigezo mu bantu be. Oli Allah asobola okumugezesa mu ye nyini n'akulwaza, n'akugongobaza, n'akusaka ebirwadde ebizito, sukaali, pressure. Allah n'akugezesa mu ggwe mwennyini, emmali n'ebula, sente ne zibula, teziriko garanti nti zijja kubeerawo buli mwaka. Allah asobola okukwatamu ne zibula, n'akugezesa n'ofuka omuntu asfala safilin, asembayo okubeera mu balukyolo naye nga wali mugagga, nga walina sente. Bigezo bya Allah byonna ebyo Allah abikusaako, naye buli lwoguminkiriza Allah subhanahu wa ta'ala akumalira. Bwakugezesa mu maali yo, n'akugezesa mu bulamu bwo, n'agezesa mu ggwe mwennyini, Allah amala n'akumalira bw'onaabeeranga oguminkiriza. Wa musibatun fi ahli, waliwo n'ebigezo Allah n'abikuwa nga biri mu bantu bu famire yo. Allah najja akuwa akasente n'ogaggawala, n'ofuuka ekikima eri famire, ne bakukyawa bonna. Yeeragaalaga olwokuba mugagga, kati tutudda ntulinda ye. Fe abasajja abakulu, omwana omuto tutuuza atya ntumulinde olwokuba mugagga, olwokuba alina obusente. N'ofuuka efitina eri famire, n'ofuuka ekikima eri abooluganda, n'ofuuka ekikemu naye lwa sente Allah zakuwadde. Lwaddala Allah lyakulinyisizza, ensi nekukyawa, lwaki osukkuluma mu bo, ekyalo nekikukyawa, lwaki ofunye diguli. Abantu balina fitina togirabanga. Mbuzi yagundi ezaala balongo, kale yange nagigula wano juze, eganya okuzaala, nanyigira embuzi, nanyigira embuzi. Abantu banyiiga mu bintu ebyenjawulo, owulidde? Abantu banyiiga mu bintu ebyenjawulo, naye omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala bw'amusobozesa n'abeera ng'amuwa ebirungi, omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amusiima. Bw'aguminkiriza Allah amusiima. Wa musibatun fi maali, Allah bangi bagezeseza mu byenfuna byabwe, mu maali yaabwe. Maali yayidde wano ekatwe mu Kisenyi, kasooli w'abasajja yayidde, bamulimidde ku bugubi, bataddemu sente nnyingi, mungi afiiridde mu nnimiro, takomyewo olw'enkuba tetonye. Batuusizza kye bafunye Allah kyabawadde, bakijje mu nnimiro, bamukongodde, bamukubye mu buuma bumukongole, bamunudde, beetisse, babutadde mu mmotoka, batutte e Kampala. Fa asabatuhum musiba fi maalihim, Allah n'abaleetera omusiba mu maali yaabwe. Abantu abo bwe banaagumiikiriza, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja bamalira. Bantu bangi balina ebizibu mu mataka, bantu bangi balina ebizibu mu motoka zaabwe ezikola emirimu, mu bakozi baabwe, bantu bangi balina ebizibu, naye banaagumiikiriza, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubamalira. Wa musibatun fi ashabina, tuyina n'ebizibu mu mikwano gyaffe. Mukwano gw'onfanfe nga yagala oveewo. Lwaki gundi yali obulungi wadde mukwano gwange, lwaki tava mu kifo ekyo? Lwaki afaanana bw'ati? Tuyina mikwano gyaffe. Olaga ndi mukwano gwa mufuti nnyo. Mumanyi naye ammanyi. Kyekiguddewo omukwano gw'olina ne mukwano gw'omufuti. Mukwano gwa myaka 20, mufuti mukwano gwo nnyo nnyo, nfiira bulago, toyagala na muntu amwogerako, mutambulira wamu. Bw'ayawukanye naawe ku buli azaamanya n'ofuuka omulabe.
nofuka omulabe gwa mufuti ate nofuka omulabe wa kazi nofuka omulabe wa imamu mpa bigezo banene byakulabirako omuntu nobeera ne mukwano gw'omufanfe nga yakutegeera yakumanyi essaawa neetuuka n'agamba nti kati ngenda kwabya n'ayita n'abantu bamuyambeko bayingire mu fitina ey'emyaka 2 gy'abadde awangala n'omuntu gye tutamanyi tumuyambeko tuguse ensonga ye. Asabur fi ashabina, tulina okubeera abagumiikiriza mu mikwano gyaffe Allah gyatuwadde gye tuyita mikwano gyaffe, kubanga embeera bwetuukaawo nga mukwano gwo asobola okugamba nti akweyambuludde gwemumaze naye emyaka 25 n'ekintu n'agamba nti asobola okweyambulula mukwano gwo, fa idhan hadhihi fitnatun wa musibatun fi ashabina. Obwo buzibu, kikemo, kigezo Allah kyatugezesa nakyo okukebera mikwano gyaffe emituufu. Buli omu ddayo okubetta ki mu mikwano gyo. 90% ey'ebyama byo byesigalize, tobiteresa mikwano gyo. Teri mukwano gwo, mukwano gwo olw'amasulaha agaliwo, mukwano gwo olw'ekyo kiriwo essaawa eno kyakufunamu, tekiriiwo kivuddewo. Nyinza okubeera olwaleero kanneegerezeeko, sijja kwenyiigira. Mbadde memba wa executive, mbadde memba wa district executive, kuno saakomyewo ku lukiiko lwa district nga memba wa executive, nenyiigiraawo. Mubadde basalawo ensonga kati nvuddeyo ndeno wansi mbamusitamiina bawulize abalinza amawulire. Luli amawulire nze mbadde mawulire, nze ntuusa message, nze kintu. Kati essaawa eno bagambye batya? Ningiza bulingiza, mpuliriza buwuliriza ebyogerwa, nenfuuka fitna au musiba fi ashabina. Ekifuuka ekikeme eri mikwano gyaffe. Leero bakuwadde omwogezi gw'emikolo, bakuwadde obwa secretary for dawa, bakuwadde obwa secretary for women affairs, bakuwadde obwa secretary for Islamic ceremony oba awqaf, kaza abukuwadde. Enkya bwana babukuwadde abukugjeeko ng'omweyambulira anti yanzigyeko ekifo. Tujja kugamba nti ono afunye obusungu olw'ekifo ekyamuvuddeko, afunye busungu kyekimwogezeeyo byonna byonna, naye luli anti omuganda bw'aba ali atayogera, lwaki mwogera nga mulya? Muganda bw'aba ali atayogera. Bannange tubeere ba mikwano abatuufu abannamaddala, tuleme kufoka bikemo na musiba na bizibu eri mikwano gyaffe. Kyatugambye Allah ajja kugezesa imam, Mungu ajja kugezesa ne mikwano gyo. Imam qadhi, Mungu ajja kugezesa ne mikwano gyo gyoyita mikwano gyo. Nabwe kitwe mufti, Mungu ajja kugezesa ne gyoyita mikwano gyo. Ebigeze ebyo byonna Allah bituletera atunoonyemu obugumiikiriza. Kwene embeera yabaddewo eya court order n'ebirala byonna, Allah yabadde ayagala kulaga abasiraamu ba Uganda mubeere bagumiikiriza. Bwe munaagumiikiriza fayakunu khairan lakum, bubeere obulungi gye muli. Fa in lam tasbir, bwe munaabeera temugumiikiriza fayakuna sharran lakum, kifuuke ekikyamu oba ekibi gye muli. Ate Allah ayongere okubaletera ebigezo eby'amaanyi byemutasobola kubeera nga mwebeera. N'olw'ensonga eyo obugumiikiriza kikulu nnyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Tujja kufuna okugezesebwa mu maali yaffe, okugezesebwa mu ffe ffennyini, okugezesebwa mu mikwano gyaffe, okugezesebwa mu maka. Sajja alina omukyala, naye omukyala afuuse ekirala, ekyo nakyo kigezo. Okubanga omusajja eyawasa omukyala takyakuwulira, takyakuwa kitiibwa, kigezo nakyo kiri awo. Omusajja okuwasa omukyala nga tomuwa kitiibwa, tomuwuliriza, tomulabirira, omulekedde obuvunaanyizibwa bw'abaana na buli kimu, byonna bigezo ebyo Allah abituleetera atunoonyeemu obugumiikiriza. Bwe tunaagumiikiriza Allah ajja tumalira. Kyava gamba Allah subhanahu wa ta'ala, wala nabluwannakum bishai'in min alkhawfi walju'i
wa naqsin min al-amwal wal anfus wath-thamarat wa bashiri as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah tugambye nti walanabluwannakum bishay'in, tujja bagezesa n'ebintu ebyenjawulo byenjogeddeko emabega wali eri. Tujja bagezesa n'ebintu ebyenjawulo, beera ng'olindidde Allah kyakuleetera okugezesa nakyo. Bwe kijja nga kigezo n'okitegeera, kun sabiran, era mugumiikirize. Allah agambye nti nja bagezesa n'ebigezo min al-khawfi, mu kutya. Wabaddewo akaseera akazibu ak'okutya ak'omusango guno nti Supreme Council bagigadde. Siraamu yankubira esimu nangamba kad batugaddewo Uganda yonna, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ne mugamba guma, kino kigezo Allah akituletedde, tubeere bagumiikiriza, tugume. Allah ina byagala otulaga, Allah ina bayagala okutulaga. Buli Allah lwaleeta ekigezo mu bulamu bwo, yarfa'uka daraja, akusitula eddaala, ajjayo amazima, n'asanyawo obulimba. Nga haji tugume. Allah bye yaleese ajja kubitujjirawo, tusigale kumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nabugumiikiriza. Mufuti waffe akyali kuba nange nti mufuti Allah ye yamulonda abeere mufuti wa Uganda. Ebbanga binatuka nti Allah amugjeeko lijja kutuuka, takiinaako ekyo kigambo kyonna. Essaawa etuka nti mulindwa tokyali kadhi wa Luweero, khalas Allah asazeewo. Niwe naba njagala nnyo ngamba ekyo kigezo Allah ajja kukijjawo. Era twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yajjawo okutya kubadde mu bantu okw'ensonga eyo ey'omusango. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okuteeka barakatan wa sharafan fi hadha al-makan. Allah ngoteeka emikisa n'ekitiibwa mu kitabo kyaffe ekikulu eky'obusiraamu bwa Uganda. Mwana wattu kyeyongedde okumanyikwa, kati ensi yonna yonna akitegedde ekimanyi, n'abadde tamanyi nti waliyo ekitabo ky'obusiraamu yategedde. Bagaddewo ki nti ekitabo ky'obusiraamu mu ggwanga bulijjo kibeerawa, kituulawa, kiririddawa? Abasiraamu bategedde ekitabo kyabwe, ensonga yabakutteko. Tukibaliza Allah subhanahu wa ta'ala nti buli lwaleeta ekigezo mubaamu ebirungi ebivaayo, mubaamu okulaba okuvaayo, mubaamu okulaba amazima n'obulimba nebiteekebwa ku minzaani, ekituufu kyekiruwa. Kale nno twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'omusango ogwo okubeera nti gwawedde, naye twebaza abasiraamu ba Uganda olw'obugumiikiriza bwe mwakoze mu kiseera ekizibu ekifaananako bwe kiti. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawemu ekisinga obulungi. Allah agambye nti tujja bagezesa n'okutya okwo kwabadde kutya eri Uganda yonna, era abasiraamu ba Uganda bonna. Ekigezo ekyo ekyaki eky'omusango ogwawedde. Omulamuzi tumwebaza Esther Nambayo olw'okusala obulungi n'okutunuulira ensonga mu ngeri y'ekisera kikulu oba ekikyala kikulu. Wananabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i. Nja bagezesa mu kutya n'enjala. Jangu olabe embeera y'ensawo zaffe olwaleero. Lyabuuza agambye atya? Jangu olabe embeera y'ensawo zaffe. Ensawo nkalu, Allah yakutte mu nsawo. Wal-ju'i, enjala eri buli wamu. Kakati ekikomando ekyali eky'olukumi kya 200 kigenda mu 3, eky'ebbiri kigenda omala kubuuza kyapati taddemu mmeka, ng'olaba nga tataddeemu. Kikomando eky'ebbiri ng'olaba nga tataddeemu, naye oli bakuwanga kyapati bwaguuga ya 5 ne basalyamu ekijjanjalo kya 5 ky'emisana ne kiggwa. Kati ssebo kyapati olya 4 ez' 2000 naye nga buweewere buti. Eyo njala. Ebitooke bikaze, abalina ennimiro. Kasooli yafa. Eyo yonna njala Allah agituleetedde atugezese. Wal-ju'i wa naqsin min al-amwal
n'okukendera kw'ensimbi. Okukendera kw'essente kubeera mu bintu bibiri. Waliwo okukendera kw'essente ne zibula zo zennyini nga tezirabika zibuze, n'okukendera kw'essente Allah okuzijjamu baraka n'omukisa, n'ogenda n'akeetano mu katale n'odda n'akaveera ka bbulaaka ak'ekikumi nga byonna by'oguze bigwedde mu kaveera k'ekikumi, emitwalo 5 baraka ne ziggwamu. Naye nga luli omuntu yagendanga n'emitwalo 5 mu katale akole shopping ne zimulemerawo nga talina bwana asitula bintu, nakumawo n'esatu ng'aguzeko byebiti naye nga tokisangawa. Oleka emitwalo 2 ewaka n'obuuza omukyala nti twafunyeko enva z'ekyeggulo, nti ate zandivuddewa? Haji zandivuddewa tata w'abaana? Essente mpewo. Obeera n'emitwalo 3 ng'olinga alina emitwalo 3, obeera n'akakadde ng'olinga alina emitwalo 10. Nazikabiri oba ziguddewa? Sente bannange mwazirabyeko? Naye nga Allah aziggyemu baraka wa naqsi min al amwal. Esente Allah aziggyemu baraka, aziggyemu value, aziggyemu omukisa. Wala anfus, njabage zisane mu kufa. Tusaba Allah sasiri baganda baffe ab'e Turkey ne Syria, Allah abagezesiza n'okufa mu kiseera kye kimu, n'abagezesa n'okutya. Ennyumba ne zeerindiggula ku ttaka eza kalina. Teebereza omuntu ali wakati wa kalina ey'omusanvu nga waggulu waliyo 7 ne wansi 7, ali wakati awo yafudde atya? Teyafuuse capati oyo. Ebyo byonna bigezo bya Allah yabireese ensi tufunemu ekyokuyiga. Wal anfusi wa thamarat, n'ebirime okubeera nga birinnye ebbeeyi eyeekanamye, ebirimu okubeera nga tebikyalina katale gy'obisanga. Noonya ensaali, okunoonya ensaali oba amatugunda, n'otambula Uganda yo n'onoonya matugunda. Otuma omwana agende embalala ku bigere mu kifo ky'okuntuma amatugunda. Bw'oba ogagala nga oli weeruweeru olina kugenda nakasero, ate probability oba onaagasanga batogasangeyo matugunda. Enkolimbo, ensaali, ebintu ebifaananako bwebiti. Naye oli wala onoganga bunozi nga olya buli ovacado, onoga bunozi. Omusiraamu okusanga ku ffenewe, omuti gwa ffene ng'ogulinnye mu kyalo eyo, ofuna embooku. Emiti gy'emiyembe gyo twagyenenya mwassaako obupande, okukuba omuyembe gumu kakadde. Kati oli agenda kulaba ati akakadde ku muyembe gumu nagawaye, n'ogugudde obugi wansi gukanga guvundidde wansi awo, ate ogujjawo kubanga guliko etteeka. Bw'oba nakusanga ogujjawo bayizoga nti ogukubye enkonyo ogujja waggulu, kakadde kasasule. Akati duniya Allah thamarati, ebyali ebyobwereere, emiyembe nemukuba, nemugende wahajibu, nemulya ffene, nemulira waggulu ffene ono serebera, nemusikama omutima nemuyuzaawo nekayiika mashaallah. Watilika al ayyam, zennaku zaddawa. Ffene ng'olya wabwereere, naye kati ffene akabakoli ka 20 ate bassaamu eminwe 3. Okwo si kwesiima, si kweyagala. Ebyo byonna byonna bigezo Allah yabireeta mu duniya muno tusobole okubeera nga tufunamu ekyokwebuulirira. N'olw'ensonga eyo tufeeyo nnyo ku bulamu bwaffe Allah bw'atuwadde, tumwebaze Allah obulamu bw'atuwadde. Mmaliriza ebigambo byange n'omusomo gwaffe ogw'olwaleero, mbakubiriza okubeera abawulize eri abakulembeze abatutwala, kubeera abawulize eri gavumenti, kubeera abawulize eri abo bonna abakulembeze baffe mu ddiini. Ate era njagala okukozesa omukisa guno mbayite mwenna abasiraamu ba Uganda n'emikwano gyaffe mwenna ku mukolo gw'okutuuza n'okulayiza District Kadhi wa Luweero ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka 2023. Mujje twanirize wamu empologoma yaffe His Eminence Mufti wa Uganda n'abagenyi baffe ab'enjawulo, abakulembeze baffe abagenda okubeerawo ku mukolo ogwo ku lunaku olwo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa omukisa. Omukolo genda kubeera Kasana Luweero ku kitebe ky'obusiraamu ekya district awo Kasana Umeya okumpi n'eddwaliro lya Luweero Hospital. Gugenda kubeerawo omukolo bwagwo gagagadde. Jangu tusanyukire wamu, jangu tubeere wamu twanirize ffenna abagenyi baffe inshallah tabaraka wa ta'ala mu kulayira n'okutuuza District Kadhi wa Luweero, ate n'okulayira kw'obukulembeze bwonna. Nga Luweero tasazeewo okulayira kuno kuviire ddala ku muzikiti
bachairman b'emizikiti, bawandiisi b'emizikiti, basekitale b'emizikiti, akashiba k'omuzikiti bonna babeerewo ku mukolo gwe balayizibwe maaso g'abantu nti bagenda kuweereza, n'abamatwale bwe batubalayire, ne kadha alayire, n'olukiiko lwa district council alayire, tutuuzibwe nga district ffenna wamu inshaallahu tabaraka wa taala. Mbagaliza okubeera obulamu obulungi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bamalire ebyetaago byammwe. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma inna nas'aluka as-salamata ad-da'ima wal mu'afata fi ad-dunya wal akhirah. Allahumma ya muyassira kull asir yassir lana kull asir fa inna kull asiraka asir ya rabbal alamin. Tuddemna tumrundi omulala inshallah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV, for unity and development.